kino tojja kikkiriza naye nga ge mazima amatuufu. Jebbi byekwaso tusimbudde bwe tuti maziga. Guys, I'm on fire. Guys, I'm on fire. Mwali tutekifo nene mbonekera obulamu. Kumwabambuuza kiki sikyawuna, kumwabambuuza kiki sikyawuna, sikyalina makulu nga mwankadde, tunula mpanga liseena luyingo, munkekejja nange ow'olukino, sikuba abange tisirina bigambo, naye ono walumbe yankubye akatisa, nyine busongo oyo mulinnya mugwa, atusomerera ngano g'ebikola, atubojjerera busomo ga Katonda, mubeera omulamu awulira ensalwa, esunga kulya malusu gamuyika, ndowooza kyagoba tumusinzenga, tuvunama tusonyiwuba, tewalumbe nkumenyekedde, tasira nkuze ku mwana wange, wandiira maama ne taata wange, yandiiridde enganda zange, yasombodde abayimbi bange ekiruma, yandiiridde emikwano gyange paafa, mwenna tunuulira nfuna ekitengo, ng'akakiba kikinnina okugenda, ate sinzekka naawe bw'oli, kyekintunuza ng'alimu akataala, essaawa y'okufa mu ga Katonda etissa, ne bw'okola otya toyinza kugaana, y'essaawa eyo, bannange essaawa eyo, ekolya kasenyanku wayise emiranga gyaleka, kasenyanku atulesa amabujja mu nnaku, kanneeriire jebbi kanneenywerere, abagenda tebadda, naawe togenda kudda, ng'abasooka olumbe luno. BMS Records. Walumbe mu binyonnya ga Katonda, akulemesa okunywa Katonda, atufudde nnyo okuba emivumba, eyali omuyonjo n'owunya ekivundu, eyali anyirira n'ofuuka ekirala, buli omu n'akwenyinyala ofuuse ekitalo, abalinga mikwano gyo ng'okyanyirira kati bakuyita bali kubo baswaza, bakuwandala olusu tokyali muntu, neewali ddala omanyi nti bali kuyamba, bakusunga busunzi teri kusasira, mubenga mafa byamanyi okuyamba, muyambengako abalina obuzibu, okusenga ng'okuddamu kuboogerera, kyemba nsaba Mukama Katonda, essaawa etuuse ey'okugenda, onyanguyangako kitonge wamma, okusenga ng'olumba kumuyanya, buli omu nanneekanasanga sikyeyinza, abange yampulira awo mwanye, kasenyanku wayise emiranga gyaleka, kasenyanku atulesa amabujja mu nnaku, kanneeriire jebbi kanneenywerere, abagenda tebadda, naawe togenda kudda, ng'abasooka olumbe luno. Ndowooza essaawa eyo bantu bange, nenkuba obufaananyi nga mbwolezaawo, nze simanyi oba ndiba ntya, nga nkutte mu lugendo lwange, obugenyi bw'enseero nsibula, ng'enganda n'emikwano bayaziirana, ng'amabujje gange gasansabaga, gakaabira taata ow'ekisenyo, gakaabira ddadi agula ennyama eka, agakolerera nga be mu mirembe, gaddala akaba mpite sikyayitaba, ne bwe bankyusa batya sikyakyuka, abansibya amagulu ng'aganaatoloka, n'embaaba zinywezezza sikyamugunya, yi olumbe luno, bananga olumbe luno. Kati bwenfuna nno sonza sayiro
myandya sita kunyama saba simanyi byancha nembakende kutontangira kunywa nekafero yakuleka takyaguwomerwa nze siri kuwalumbo yataddeko mwenye muli gye mpita yonna ntambula ndaba mubi bwe yatwala ne bali bannange bwe yatwala ne mama ne tata owe yaye walumbo eyo ndigida nnyo nga bw'olirinya ng'ettaka eryo bw'olirinya wenywere nga bw'olirinya nyenyaamu nga bw'olirinya lirumyemu nga bw'olirinya weeriire nga bw'olirinya ndigida nnyo nga bw'olirinya nga bw'olirinya nga bw'olirinya nga bw'olirinya nga bw'olirinya Kaakati okufa n'okungubaga n'okuziika okwa mukwano gwaffe omwagalo w'abangi Honorable Muhammad Sseggirinya tagenda kutuva ku mutima, tagenda kutuva ku mwoyo, wabula bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza wali e Masaka emiranga gyatandise dda. Jjukira nti bano baasoose ne bafuna okubikirwa nti omusajja afudde, wabula ate oluvannyuma amawulire gaakomyewo nti yabadde tannaba kubeera nga afiira ddala, kyokka ate oluvannyuma ne gakomawo nga mukwano gwaffe assizza omukka ogw'enkomerero. Kakati nno okungubaga wano ku NUP head offices e Makerere Kavule we tukyalina olunaku olwaleero mpaka budde kukya ekkejenge enkya. Kakati enkya tugenda kwolekera wali ku muzikiti asobole okubeera nga asaalirwa ekibuli. Kakati no bw'anaava ekibuli ate ku lw'omukaaga wali makaage e Kawempe. Kakati olukunaku olw'Essande akkirire wali e Masaka ampuliriza wagenda okubeera nga agalamizibwa ku bijja bya bajjajjaabe, wabula nga amaziga ennaku enyiike emikwano egikyagenda mu maaso n'okubeera nga gitusaasira. Ampuliriza bino byonna byonna bikwasa ennaku, wabula nga bino byonna okugenda mu maaso Muhammad Sseggirinya okufa kwe kwapulaaningibwa abantu abaamutta, wabula nga ate kisinga okubeera nga kikwasa ennaku abantu abamu ku abo be yasongamu ennwe mikwano gy'enfanfe, era nga waliwo n'abantu abamu abalumiriza abagamba mbu waliwo n'abantu abamu mbu abaasibibwa naye, kyokka nga mu kusibibwa naye abamu tebaali basibe, baali bagenze nga bambega okubeera mu kkomera n'omugenzi ono Muhammad Sseggirinya. Wumula mirembe Muhammad Sseggirinya. Kaakati akayimba ako ketandise nako ka mukwano gwaffe Jebbi Muwonge, era oyo yatukasukidde olukoba n'okutulengeza n'okutulagako n'okutujjukisa nti ffenna ne bw'onootugumbula munno ne bw'onatta munno eno ensi togenda kubeera nga ogikungulo, naawe kennyini oteekwa okubeera ssekiriba kya ttaka, kubanga kino mpawo atali kyambala. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza kanzooke nkuzire ku bigambo bya Honorable ono. Yalaajana nnyo, ebimu ku bigambo byasinga okubeera nga alaajana, yalaajana nnyo naga nti bannange nkyalina obwana bwange buto, ndabye abangoberera baagala okunzita, basajja mmwe temunzita, munnindeko nkuze obwana bwange. Naye oba oliawo abasajja tebaawuliriza, abasajja tebaafaayo ku bigambo bino mpaka musajja wattu lwatuuse okubeera nga bamuyingiza ettaka wadde nga tannaba kubeera nga aliyingira, era kati kyasigalizza kyokka okubeera nga mukwano gwaffe ayingira ettaka lunaku olw'Essande, kubanga okusinziira ku bigambo bye yakakasa ensi n'agamba yaweebwa obutwa, wabula yamuwa obutwa yenna nze naawe tetusobola kubeera nga tumumanya, oba oliawo Mukama Katonda yasinga okubeera nga ategeera. Kansooke kutwala ebigambo ya Honorable ono Sseggirinya Muhammad nga tannafa bye yalaajanirako bwe yali amaze okubeera nga alaba abantu abaali bamulondoola n'okubeera nga bamugoberera entambula ze nga bagalumiza omukka omusu. Bannange jo nalaajanye wano ku mukutu guno ogwa TikTok kibannange muyambe Sseggirinya obwana buto, bwana bukyali buto, Naggirinya tannakula n'obulala tebunnakula, bwaba kusindise kikola Sseggirinya ekikyamu mutte munnange kyusaamu ogambe nti musajja atwo obwana nga tebunnakula mwagaza ki, kubanga jjo wabaddewo ka boda akabadde kangoberera nga bwe tulinnyamu nako ne kalinnyamu, bwe tuweta nako ne kaweta, nenga nti oba abasajja ate tebaawulidde vidiyo, n'olwekyo kanziremu nkola vidiyo eno ey'okubiri munnange eyamba
wagenda atemula gwagenda kuba abantu amasasi yesegirinyawo mutaase olime kimukola kubanga bannange obwana buto ndagirinya tannakula tenakava mu kaduukulu ka myaka 2 yamba baabafunamu omutima ogw'ekisa. Ebiseera bisinga bigereesebwa oba kigereesebwa nti omuntu ng'anaafa awulira ng'ekyamazima obudde bwe buweddeyo okusinziira ku ebyo by'aba akola, okusinziira ku ebyo oluusi byayogera, n'okusinziira ku nneeyisa abantu bagamba yabadde akola bw'ati ne bw'ati nga kiraga bulazi nti yabadde tayinza kubeera nga asimatuka. Kakati nno n'omugenzi kati Muhammad Sseggirinya bingi bye yakolanga ebyalaganga nti omusajja ono bwekutabe kuwonga nnyo oba kusaba nnyo Mukama Katonda yali takyayinza kubeera nga amalawo ebbanga eddala oba olyawo musajja wattu n'ekisanja kye tasobodde kubeera nga akimalako, wadde ono yakola bingi nnyo ensi bye yayagala, abantu bye baayagala, bye baamutuma ng'alina obbikolera myaka 5 n'abikolera myaka 2 oba olyawo ensi kyetaasuubira. Kakati nno wano abantu ab'emitima emibi bwe baawulirira obujja ng'omusajja alabika nga abasusseko, wabula ate walaba mu kkungubaga kwe abantu batandise okubeera nga batabuka n'okubeera nga bataamuuka bayombagana n'okubeera nga beerangira ebiwanvu n'ebisongovu ku biwulamu ate oba omugenzi Muhammad Sseggirinya. Bangi badde bagamba nti omusajja ono waliwo abaagamba mbu tajja kubeera nga awona, era nga bagamba mwetegereze nnyo abantu abamu bwe bajja ku maiti ya Sseggirinya temugeze okubasembeza abantu abo, kubanga abantu abo babadde tebaagala Sseggirinya. Kyokka nga abamu bagamba Sseggirinya yafa abantu bano bonna abasonyiye. Kaakati nno ne babeera okulya n'okkomba essowaani mu bannabyabufuzi bennyini jjukira nti muno mubaddemu omusajja owa DP era ng'ono musajja wa mpuuga nnyo wa Democratic Alliance. Kaakati aba NUP ne bagamba togunywa oguwanda Muhammad Sseggirinya yafa abantu abasonyiye. Ebigambo bino wabirabyeko, oyinza okuba tewabirabyeko, kansooke mbikuddize katono nnyo obiwulireko ate nkutwale mu bigambo bya Sseggirinya Muhammad kennyini nga tannaba kufa ng'agamba nti asonyiye abantu abamu be yalala kyankalanye nabo oba olyawo basobola okubeera nga batambuza obulamu. Wabula Ibn Rayyan Junior School essomero lirisangibwa wali eri Emaya Ampuliriza. Essomero lino liyambye nnyo naddala abantu abali e Bulaaya oba abantu abo abatalina muntu ayamba baana bato. Katugeze oli single mother ate ng'okola, oli single dad ate ng'okola. Kakati kwata abaana abo batandikira ku top class paka ku P7 otwaleyo abaana abo ku bbeeyi ya nseko buseko. Bano gaye bagaba ne bursaries oba half bursaries, kisinziira bw'oyogera nabo bajja kubeera nga bakuyamba. Abaana babeera nabo ne muluwummula ne basigala nga bakola nga abazadde baabwe ate ne babasomesako ne muluwummula ku coaching ku ssente ezitaliwo wabula ku bwereere. Kyokka gw'osasula ssente za ttaamu abaana n'obateeka mu kisulo. Kaakati bwe bawummula gw'osalawo oba obatwala oba obalekayo, ate obalekayo basigala balya bulungi ate nga ne ka coaching bakafuna. Kakati Ibn Rayyan Junior School teweerabire namba yesembyayo 001 Ibn Rayyan Junior School. Bakubireko bano bajja kukyusa omwana wo mu mbeera ennungi atajja ddamu kubeera nga ajulirira. Kyokka mu mbeera yemu n'omulongo wase omuluutansozi ono ye entambula naye mwenna mwakimanya dda nti ono ye amala bizibu ebyo ebya buli kkala ebirimu endwadde, ebirimu emikisa, ebirimu amaka agayuuga, emirimu gyabula, promotion, onoonya visa, mpapula ze zaagaana oli Bulaaya. Kaakati nno ennamba gy'olaba esembyayo 910 ey'omulongo wase omuluutansozi amaze ebizibu bya bannayuganda bonna. Kaakati buli amugezaako asigala yeeyagala ng'asambagalanga omwana omuto. Kaakati nno bigambo bibino akacyankalano kabaddewo ate nkutwale mu bigambo by'omubaka Honorable Sseggirinya ng'asonyiwa abantu bano oba olyawo bonna abaamusobya. Abantu abakudaalira Sseggirinya mubajjukira ne bagamba Sseggirinya nti yeerwaza, bannaye mujjukira ng'abantu abo ne bwali bayeesimbye mu kifo kyonna awalala mumujjukizanga ekigambo kino nti wagamba Sseggirinya nti yeerwaza. Mugenda balaba nga bavayo nga beefuula bakungubaga olwaleero naye nga bamulangira nti yeerwaza, naye mugenda balaba nga beefuula nti bakungubaga. Abantu abo ne bwaba alina we yeesimbye wonna mumujjukizanga nti wagamba Sseggirinya nti yeerwaza. Kino Sseggirinya musajja musiraamu. Sseggirinya yavaayo n'asonyiwa bonna abaayogera. Kati twagala muntu akyankalanya kuziika kwa Sseggirinya. Sebo ffe mikwano gye ono byali mu kwogera. Oli asonyiwa nga mulamu. Tumusabira Jana Firidausi oyogera bya kisiru. Sseggirinya bonna abasonyiwa talina muntu gwafudde ng'amuyinako buzibu. Era buli muntu waddembe okujja aziike Sseggirinya. Bano abali mu kwogera ebintu bano tetugenda bakkiriza kujja wano okukolerawo komedi waabwe mu kuziika kwa Sseggirinya. Tukolerawo politics wano. Tugenda ku kitebe
twagenda n'onoble Ssegirinnya ku kitebe twagendayo David Yusuf Bongoya president Kyagulanyi toleta kuzisonyiwa yamusonyiwa tewali Ssegirinnya gwakuddawo abanja abayi baleeta kukusaabwe mukwano gwaffe afuuka ate muleta byabufuzi wano ngati kuba road council paka kati kuba parliament olaba Ssegirinnya afudde mu olaba Faruku ffe twatuula ne tugenda ekamoca ne Ssegirinnya bonna yabasonyiwa era gye bagirade mikwano gya Ssegirinnya tewali bwe tugenda goba kukuzika kwa Ssegirinnya tono yalwala biki obulwadde bujja era abaleeta ebyo ebibozibozi byabwe tubagamba tugenda kubakuba tuleke tusimbule mukwano gwaffe yasonyiwa buli omu agende alute tubadde tubona abanani balutendaawaddewa nga tuli naye paka kati takubuze Faruku ekifumbo byabadde ayogera bane bakimanyi nti Ssegirinnya ensambe yalabikayo azze mukufa ayogera bya kisiru abaddeko wa kifumbo ayenoonyeza byabwe kakati nno abantu nga bamaze okubeera nga bakubagana empawa ku bigambo eby'omubaka Ssegirinnya abamu nga bateesa mbu abantu abamu tebalina kubeera nga basembera ku maiti yadde okujja okuziika nga baleeta empisa oba oliawo ezandibadde embi ng'ate ffe ku NUP ebyo twabigoba twabigaana dda bwe tuba ng'omuntu waffe afudde ng'abadde alina mikwano gye naye nga mikwano gye egyo tegikkiriza mu nkyukakyuka NUP tetukyakuba bantu tetukyagoba bantu kaakati tusomesa busomesa abantu ne batuyigirako nga bawulidde ebigambo ebyo omusajja ng'abyogera kaakati abasajja ne bamugamba ekyo kikafuuwe buli muntu yenna ayagala jangu oziike Honorable Muhammad Ssegirinnya kubanga ono yafa asonyiye ensi yonna na buli muntu yenna bwe yali alinako akakuku kaakati gw'ovaayo otya n'ogamba abantu nti buli ajja mu mwetegereze mwegendereza abantu abo abazze n'ebigendererwa byabwe tembakkiriza kubeera nga baziika Ssegirinnya wabula omugenzi Ssegirinnya omuntu w'abantu yono yavaayo mu bigambo bye ng'amaze okubeera ng'asimatuka ekkomera era ono ng'amaze okubeera ng'asimatuka obulwadde obwasooka n'addayo ku head offices wali eza NUP President waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okuli Secretary General Lewis Rubongoya ne bakwasaganya ensonga eno jjukira nti ono yali atabuseemu ne Waiswa Mufumbiro Deputy Spokesperson owa NUP wabula biro byonna bagenza okufa ng'abasajja baamala dde okweyoza obuziro bonna nga batukula basinga n'ennyange nga balinga ekkanzu ziri enjeru z'omanyi ezigenda mu kwanjula ebigambo bino ampuliriza yabyogera tannafa n'aga nti nze sirina muntu gwe mpalana era nkakasa tewali muntu ampalana ne Honorable Mufumbiro gwe mbadde ngugulana naye ebigambo biweddewo ne basikangana ne mukono laba akatambi kaakano waliwo ebigambo byayogerwawo gye buvuddeko abakulembeze baffe ababiri baali bafunyemu obutakwatagana mu bigambo naye kirungi nnyo era olunaku lwaleero ndi musanyufu nnyo nti bano abakulembeze nga bali guided by the president yankwasisa obuvunaanyizibwa okwasaganya eno ensonga olunaku lwaleero bamitinzemuko era ne balabira ddala nti baluganda nga bona bagenda okwogera nga tewali na buzibu bonna baddewo era tekyali badde kyetaagisa nakunnyonnyola abantu naye just okuba nti abantu oluusi balina ekifaananyi kirala kye balina kwe kulowooza nti baali badde boogera ku nsonga eyo eggwanga ne litegeera nti ffe tuli National Unity Platform teri buzibu bonna mu nnyumba yaffe sebo Honorable ndi musanyufu nnyo SG ne President okubanga ensonga eno mugikwasaganyiza Waiswa ono muganda wange nnyo ate ebbanga ddende si leero n'olwekyo nyinza okubanga bye nayogera nabyogerera mu busungu manyi buli weyogerera mu busungu oyinza okuwunzika ng'okoze ensobi so muganda wange Waiswa nkwetondera sevu nkwetondera tuli National Unity Platform tuli omuntu omu kuba wadde watandisa tokozesa ensonga eno okutwawula yawula kakati ebigambo ndowooza bibaweddeko ono muganda wange ndi ebimu ku byendi lwaye ne lwakuba nti obusungu bwe bwagiraawo nenzijja nkola statement etaali nnungi muganda wange Waiswa muganda wange nsonyiwa era ndi wano okwetondera nga nsaba muganda wange tutambule kuba gwe mu kibiina oba mukama wange ssebo njagala kwebaza abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform naddala president waffe ne secretary general olwa guidance ennungi
mu nsonga zino. Ssegirinya Muhammad ono Muhammad kyabagambye kituufu, tuli ba Luganda. Nze naye mu kibiina kya NUP ffe bannabyabufuzi abedda abakuzenga bw'omulengera ng'adduka nga hayi leero yadduse mingi. So bingi bye tubadde tusharinga okuva emabega nga bibadde tebiyinza ate kufattoge ebirungi bye tuzimbye emyaka gyonna nze Ssegirinya abasinga tebamanyi, naye tewaliwo nsonga nkulu ebeera mu bulamu bwe nga sigiriimu ebbanga lyonna okujjako eno bwe yali nti yaliwo nensangawa mitala, naye ebbanga lyonna Ssegirinya aba nkwatako ensonga ye yonna naye akimanyi, era namanya nti kyalimu obusungu, kyalimu n'okuba nga mulimu abantu abalala bayinza okukwata mu tayimu enfu ne bakuteeka mu sitoole. Ate nga bannabyabufuzi ebyo babikozesa nnyo nga advantage, mwena mubamanyi, naye nze Ssegirinya mu Muganda wange byemwagaliza abimanyi nti bingi n'okusukkako. Ate tuli ffenna ku platform ya maanyi g'abantu, tetusobola kubanga twesacrificinga each other nga ate tuli mu kulwana kujjako nakyemalira. Eddoboozi lya Ssegirinya limanyiddwa kye liyinza okukola nga liyimiridde ku nsonga, nabwe ekityo tetuyinza kubaamu na personal issues. N'ekisinga okubeera ekikulu, nze ndi mulongo, Ssegirinya togenda kufa. Abantu abalowooza nti Ssegirinya agenda kufa, ekyo nakyo munune kuvu, kubanga Ssegirinya akomawo kw'aboobwe tujalaba nti tutambuliza wamu, tewali kijja kukaluba, kubanga amaanyi g'abantu kye kikulu. Ate emmundu yonna bannayuganda tugane kuzeetunuuliza, kati nze okujja okwedifendinga nti nedifendinga ku Ssegirinya kimenya nnyo buli muntu abawuliriza. Tulina kubanga ffenna twatakinga nakyemalira. Ssegirinya bwamulumba nange ne mulumba, Lewis namulimba, tumutayize. Akuba ku lubuto akube, akuba ku mutwe akube, akwate ekigere akole ki akwate. So lunaku lwanjawulo nti ndi ne muganda wange Ssegirinya, era mwagaliza okwongera okuba strong. Ngenda kukuleetera era sebo mu phase 2 ebibala ebyebusoga eyo bigenda kuyambako. So kyakabinnyo, mwebale nnyo, kyakabinnyo. People power, our power, people power. NUP everywhere. NUP. Kaakati nno nkusaba video soko ogimpere ekigalo. Nakugamba nti video eno buloojiwo ekigalo etalaga ensi yonna abasajja ne tubalabisa buli kigenda mu maaso ensi n'ekitegeera. Kaakati nno njagala nnyo gwampuliriza osooka oteekeyo obwongo bwo, kubanga akatambi ke twolekeddeko enkuleetedde ka clip kano kazito ddala. Kalimu okulya n'okkomba essowaani, kalimu amawulire ameekusifu ag'omunda ddala, era nga gano galaga nti waliwo endagaano enkambwe mbw ate ezaalimu kati omugenzi Honorable Muhammad Ssegirinya ezo ezaakolebwa ng'ali mu kkomera, wuliriza, era nga ne Alan Ssewanyana endagaano zino mbw azimanyiiko butereevu nnyo, era ono endagaano ezo yazinywererako. Wabula omusajja agamba nti ekimu ku byassa omugenzi kati Honorable Ssegirinya Muhammad kwe kumenya endagaano, kubanga ono bwe yatwalibwa mu kkooti oba bwe baasibwa baggulwako emisango egy'okutirimbula n'okutugumbula bannayuganda be baatemaatemanga nga abatematema ebiti wali mu Greater Masaka. Abantu bano baali bayitirivu nga basoba ne mu 10 abaatugumbulwa. Wabula okusinziira ku Muhammad Ssegirinya nakoledde akatambi ng'ono agamba nti omusango guno bo tebaaguzzaako, era n'abajulizi be baaleeta baayogera mu kkooti nti ffe baatukuba miggo ne batugamba kifuba ddembe mugambe nti Ssegirinya ne Alan Ssewanyana be baatutuma okukola emisango gino. Mbu n'abajulizi bennyininyini baatuka ne bagamba abasajja bamuwaayiriza ba bwereere, naffe okujja wano okujulira twakubwa miggo egitwosa n'omuliro, kwe kuvayo okuwaayiriza abasajja, naye abasajja emisango tebagizzangako. Kyokka ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku bw'oyongera okutunulira ensonga eno, bwina alaga nti omusajja amayiddwa nga Erias Lukwago ye yali awoleza abantu bano ababiri emisango gino egy'okutemaatema bannayuganda. Kyokka ekisinga okukwasa ennaku, Lukwago senior puliida oba looya omukambwe ennyo gwe twekakasa ffenna mu ggwanga Uganda yalemererwa omusango guno ogw'abasajja bano. Kyokka ng'ate ono teyali yekka, yaliko puliida omulala omukambwe era omuzito ddala amanyiddwa nga Honorable Sseggona akali amaggwa, kubanga bano bombi emisango gye bawozezzaako tugirabye ne bagiwangula nga gy'amaanyi, omuli n'egy'okulya mu nsi olukwe. Omusango gwa Besigye guno gwawozesebwa omusajja Lukwago
n'aguwangula. Twalabako omusango gw'abaana abakwatibwa mu 2009 aba Buganda okwekalakaasa okwo kwe beekalakaasa era eyagwoza yali Sseggona akali amaggwa kaakati ono n'aguwangula. Kyokka ekisinga okukwasa ennaku okusinziira ku bwena alaga nti emisango gy'abano oba omusango gwa bano abasajja bano bombi basiniya balooya abakambwe era abakugu ennyo emisango gya Honorable Sseggirinya Muhammad ne Allan Ssewanyana gyabalemerera era mu kubalemerera wuliriza ggwe ne gibagibwako mbu ne gikulemberwa omuntu eyali yakasoma amateeka nga mupya nga yakafuluma nga tawozangako yadde musango gwa nkoko amanyiddwa nga Finito. Finito ono yamanyiddwa nga omusajja Mathias Mpuuga era mwenna mwamulaba ku mulundi ogwo yayambala egganduula n'agenda mu kyembazi n'abeera nga awolereza abasajja bano era okuva olwo taddangamu kulinnya musango mulala gwonna nti awoleze omuntu yenna kagubere gwa kubba mpiso kagubere gwa kubba kisiimuula kalubere lweyo. Twamulabako musango gumu gwegwo era n'aguwangulirawo ate nga gwali gw'amaanyi wabula nga gwali gumaze okulema basiniya bali ababiri benkunyonyodde. Kati ekibuuzo kijja lwaki ono eyali yakamala okusoma amateeka nga yakatikkirwa eggulo yajja n'akwata omusango guno n'aguwangula nga bali basiniya be abaludde mu kisaawe nga bawoza emisango gwabalemerera. Kaakati bino byonna nga tonna bakubeera ng'obyebuuza njagala ofune ansa yeeno wano butereevu nnyo omusajja gy'aleese mu komenti ombuulire yandibanga mutuufu oba ayogera bigambo bye ng'omuntu ng'alina by'ayisaawo. Abangi bino mbyogera nga mbijja mu kamwa ka Sseggirinya nafuna akadde ne Sseggirinya nayogera ne Sseggirinya ennaku ze yabeera e Nairobi samalanga nnaku 3 nga sirabye Sseggirinya yadde 2 kubanga natuuka nempibwa n'obuvunaanyizibwa ze gwe ntwala. Sseggirinya mu kafubo kaffe yaŋŋamba abasajja abo kaabe gwe baamusiba naye. Sseggirinya yaŋŋamba abasajja abo kaabe gwe baamusiba naye. Sseggirinya yaŋŋamba abasajja baali bandesezza obulamu naye Mukama abaprovince rongo abaswazizza. Abasajja abo baamwetalirangako nnyo mu kkomera. Bampuuga obwanga tebaabujjanga mu kkomera nga tebagenze kukyalira Sseggirinya kumukumaakuma naye nga bagenze kumugamba akkirize ebiragiro by'abasajja. Sseggirinya yagaana okutunda mukama we. Sseggirinya yagaana okutunda mukama we. Era ng'era bw'olaba basaanya ekiseera kyatuuka ne bagonda bonna ndowooza olaba gwe baaweereza mu kkooti okumuyimbula. Eyali ku internship yayimbula Sseggirinya ali ku gw'obutujju. Omuntu eyakasoma amateeka n'atandikira ku musango gwa butujju lwasoose okutuula mu kkooti n'aguwangula. Bwe baafuluma ebweru ne batandikirawo bagamba ekintu kye kimu temugenda ewa Kyagulanyi bye bimu ku byabakuutirwa era ndowooza mulaba Ssewanyana ye teyagenda wa Kyagulanyi sijja munenya. Naye Sseggirinya olwafuluma yadduka agenda wa mukama we Kyagulanyi n'ava ku ndagaano era yaŋŋamba ebimu ku byamugambibwa wava ku ndagaano Sseggirinya. Mwe temulina kwebuuzaako muli mu mitima gyammwe. Mwe temulina kwefumiitiriza muli mu mitima gyammwe. Lwaki eyakasoma amateeka nga baamutikkidde eggulo omusango gwatandikiddeko gubadde gwa butujju sijja akubba nkoko yasoma gafaanana gatya ye era balukwago baatandikira ku misango ki? Omusango ogwali gulemye Lukwago eyawangula ogwa Besigye ogw'okukwata Kyalimpa eyawangula ogwa Besigye ogw'okulya mu nsi ye olukwe ne Sseggona eyawangula abaana ba Buganda yabawangulira omusango ogw'okwekalakaasa mu 2009 bonna be baakwata. Lukwago awangudde emisango Sseggona awangudde emisango baalemu omusango gwa Sseggirinya baalemu omusango gwa Sseggirinya Lukwago omulamba Mpuuga ne bamutikkira eggulo najja mu kkooti leero n'awoza omusango n'agulema ogubadde gulemye ba senior lawyer ba Lukwago. Junior lawyer yatandikira ku musango munene ate n'aguwangula nga gubadde gulemeredde banne. Jjukira nti omusajja ono amanyiddwa nga eyeekolera. Twamulabako mu bifaananyi ng'ali n'omugenzi ono wali e Nairobi
mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi mu ddwaliro erimanyiddwa nga Aga Khan International Hospital. Kaakati ono agamba bingi bibayogerako ng'alina omusajja ono kubanga omusajja ono oyabereye Nairobi yatuuka n'akubamu ku matu era ng'asobola bulungi nnyo okwogera era ng'ategeera bulungi nnyo. Kaakati ono agamba ebyama bingi bye baasharinga omusajja ono byamugamba naye nga ku byama bye yasharinga n'omusajja ono atunogoleddeko oba atusuniddeko omusajja finito Mathias Mpuuga ng'ono agamba nti abasajja babagamba bwe muyimbulwa muti temugeza ne mudde ewa Kyagulanyi bwe mudde ewa Kyagulanyi mujja kubeera nga mukafiiramu. Kaakati nno Allan Ssewanyana kye yakola era omusajja agamba tetuddamu kunenya Allan Ssewanyana tetuddamu kubeera nga musajja tumuteeka ku luwonzi oba tumusojja ku luwonzi naye musajja wattu yatya okusinziira ku ekyo kye yayitamu ng'ali mu kkomera. Kaakati yono Sseggirinya yaga nti ekijja kijje nze togenda kunjawula ku struggle togenda kunjawula ku mukama wange eyandeeta mu paliamenti amanyiddwa nga honorable oba owekitiibwa ennyo President Kyagulanyi Ssentamu Tembo okubeera nga mpeereza abantu. Kaakati ono lwayimbulwa butereevu nnyo yaddukirawo ewa Bobi Wine era twamulaba emagere ng'amaze okubamu ku matu ng'ayambadde ekkanzu era nga ne Mwami Kyagulanyi naye ayambadde ekkanzu ne tubalaba nga bawayawayaamu emagere. Kaakati nno Sseggirinya oluvannyuma yaddamu obulwadde ne bumuddamu era ogenda omukebera nga bamugamba mbu yali aweereddwa obutwa obukambwe nnyo era ne bagezaako okubeera nga bamuteekamu obuuma oba obuyinja oba obugezaako okubeera nga bunuunamu obutwa naye kyannaku nnyo nti musajja wattu tasobodde kubeera nga asimattuka. Kaakati no bino byonna nga bigenda mu maaso Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Tembo amaze n'ayasa ebyama ekiraamo ekikambwe ekya Muhammad Sseggirinya ono amaze n'akikoonako era n'akyasa era n'akikkiririzaamu okubeera nga akitambulirako. Jjukira nti omusajja yafa alaamye n'agandika abe Lubale kaabe Katonda. Pulezidenti mulina okumuwa essaawa 5 ng'ayogera ku kuziika kwange ku kufa kwange. Essaawa 5 Mwami Kyagulanyi akkiriza agambye ajja kuzoogerera talina kyakola kubanga yazimutuma yali mukwano gwe yali muganda we yali comrade era ono agambye okutuuka ku Sande Mukama bw'anaaba amuwadde obulamu ng'enkuyege zikyamukubira enduulu essaawa 5 ajja kuba amaze okubeera ng'azimaliriza ng'azoogeredde mu bigambo bya Pulezidenti bye bino sooka biwulire ate tukomewo tweyongereyo. Tufiiriddwa muganda waffe abadde ayisangawo ensonga ye n'etegerekeka mu mukwano kusaaga nenga ali serious. Maama munange tukubagiza kitalo nnyo kitalo ddala tukifumitiriza ne kufena teri asobola kulimba nsi nti ategeera obulumi bw'oyitamu maama okufiira omwana wo ow'enkizo nga Muhammad Sseggirinya. Mu buwangwa bwaffe wano obulumi obwo tufumitiriza nti omukyala afiiriddwa omwami we ekyo tukiteebereza era twamuteekerawo n'erinnya obeera namwandu. Omwana afiiriddwa omuzadde we abeera mulekwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye kubanga ekyo tekyafumiitirizibwako ne mu nnono yaffe simanyi kye tuyita muzadde afiiriddwa mwana kuba ekyo tetwakisuubira baakisuubira ne bajjajjaffe. Era abazadde ebiseera ebisinga bw'abaasaba Katonda aleme kulaba ku mwana we ng'azaaye. So maama munnange tukusaasira nnyo tuyimirira naawe tukusabira Mukama akugumye akunyiga ebiwundu naye era twongera okukakasa nti ffenna tuli baana bo maama abudde Sseggirinya tujja kufuba newankubadde tetusobola mu ngeri yonna yonna kubikka oba kuggala ga Sseggirinya gy'abadde aggala. Bannange nno tufiiriddwa kyali waffe tufiiriddwa nnyo. Kaakati nno ebigambo bya Pulezidenti ampuliriza byebyo maze okubeera ng'obiwulira akakasiza mu bigambo bye n'agamba talina kyakkola talina kyajja ggaana. Omubaka nga bwe yasaba omusajja alina okwogerera essaawa 5 wadde ng'ono yakyogerako ng'alinga asaaga ng'alinga agereesa naye oba oliawo tomanyi omusajja yandiba ng'ali mutuufu ng'ekiraamo kye balina okubeera nga bakituukiriza okubeera nga bakiteeka mu nkola. Jjukira nti waliwo engombe egamba nti the dead are not dead nti abafu tebaba bafu just oziika mubiri naye ng'omwoyo gubeerawo wali ku mabbali ebiseera ebisinga mbu nga guwulira nga gulaba era nga gutegeera bulungi nnyo ekiba kigenda mu maaso oba oliawo. Kakati nno essomero lye Nagambye Ibulira yani Junior School saagala olyerabire mu mbeera ng'eno ey'ennaku ampuliriza abaana bo babeera bali seefu
gwe gyoba batadde ebisigadde ng'obireka. Jjukira nti bano balina ne school van evuga abaana ab'okumpi abatali beewala nnyo bunaayira. Kati abeebunaayira balina ebisulo biri byennyini eby'abawala n'abalenzi. Nkugambye nti bano basomesa buli kimu, basomesa okukuba ennanga, basomesa okubeera nga abaana bayimba, basomesa omupiira, basomesa buli kika kya muzannyo ku ssomero wali kasooka otwalayo omwana wo. Ate ng'ekisinga obukulu ebbeeyi ya nseko buseko kubanga bamanyi ennaku abazadde gye bayitamu. Y'ensonga lwaki olaba nti bano baasazeewo baveeyo babayite mujje babakwatireko ku baana. Tolemwa nsirwa abaana, togaana kwambala lw'abaana, togaana kulya bulungi lw'abaana. Jangu abaana obawere school fees ate bano bakulekerewo n'akasente k'onoogulamu n'akanyama ate osobole n'okubeera ng'ogulako akapuloti ozimbe ate osobole n'okubeera ng'ofissaako w'onoosuzanga abaana bo ng'obazimbire n'akayumba. Kale no tulwawo kuba ku nnamba eyo gy'olaba 0704 250001. Kaakati ate omulongo waso mu Lutansozi naye akuyita gamba nti eby'abaana bwe banga bimaze okubeera nga bitereera, jangu nayo akunaaze ku kyogo, jangu oyote ku kyoto, jangu akuggyeko ebisiraani osobole okubeera nga ensimbi zongera okubeera nga ziyika buyisi ezo ezikuyita mu ngalo ampuliriza osobole okubeera nga oziwa akatiba kali kennyini nga tekisasobola okubeera nga zikuyita mu ngalo. Kakati nno ab'e-Bulaaya mweteeke ku WhatsApp message okwo ku nnamba eyo esembyayo 910 ey'omulongo waso mu Lutansozi. Ono ajja kuyamba okumala ebizibu byo ebyakulema obwedda, oba ndwadde, oba bisiraani, oba olina lutwe, oba mirimu, oba mikisa. Gwe totawaana mukubire essimu buli kalondo omwo mubuuze ebisigadde ajja kubeera nga akuyamba. Ennamba yeeno ampuliriza kansooke mutwala butereevu nnyo ku ssomero lino erya Ibn Rayyan ate bwe tuvaayo twolekere ku mawulire n'ababaka ba Parliament abayiise endolondo enkuyanja ku kitebe kya NUP n'ababadde balekereddaawo okulinnyayo nga bano tebakyalinnyayo. Kaakati abamu munnange mwana wange balabiseeko olunaku olwaliro wali ku kitebe era basuzeewo n'essaawa zino wenjogerera weebali bulungi nnyo. Abazadde kambanjulire Ibn Rayyan Junior School ssomero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna. Balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana. Balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebiyonjo okukamala gattako ne ba metron abamanyi okulabirira abaana. Basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga, okusamba omupiira, okusuna ennanga, okusuna gita ate nga n'aba scout tebabeera biddeyo. Bano basangibwa wali e Mayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka. Ate nga registration agenda mu maaso. Abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 oba 0774 25 beboka abajja okubangula omwana wo. Ababaka batuuse, abantu batuuse. Mwewale ku accommodatinga munnaffe ono. Mpozi okujjukizaako ndoza president yakyogeddekoko, Bobi Wine yakyogedde mu Busiraamu omuntu bw'afa abalina oziikibwa bunnambiro because bwekyogera bwekiteekeddwa. But ekyenjawulo ekigenda obeera ku Sseggirinya nti bagambye abamu ku basista bali bweru era mu buwombeefu bw'amaanyi family esabye abakulembeze b'Obusiraamu ab'Obuyisiraamu babagumiikirize mu biseera bino bakkirize enteekateeka zino zitambule bwe ziti. Some extraordinary moments call for extraordinary approach. So this is one of those moments. Yes. Luyombya badde mukwano gwa Council Luyomba, he's our Luyombya yali mu radio yo Council Luyombya aja actually kupwa Mayor Nakawa nawulidde oluvuvumaawo is coming in as MP. I mean Mayor Nakawa ayagala kifo kya Mugambe Luyombya. Kale enteekateeka zezo ndoza ngenda balekera embeera eyo nga bwetambula mwongero okulaba okwota buliro. All the updates will be given to you mu mawulire gaffe ageesigika gambuuze ne gy'otabadde ne ku mitimbagano gyonna bigenda beera live and direct. So kyenyinza okukubiriza weekumire ku BBS Telefina. We are going to update you on everything, buli scenario nga bwena unfolding nga byonna enteekateeka y'okuziika our icon Muhammad Sseggirinya mukwano gw'abangi. Yesterday twakoze emboozi eya office ye oba oli awo
office kati tugenda kuddamu kugyetaaga naye je nagenda okudda mu kifo kya Muhammad Segirinya. Be an example. Let him be an example. Be that kind of a leader. Be the leader that is on ground. Mbere abakulembeze abali ku ground. Abakulembeze abalumirirwa abantu ebyaddala. Nze nkakasa Segirinya oyo singa tebamugema ne bamuwa obutwa. Oba ngawe byogero oba yalwadde ski. Newe kibanga ddala bamuwa butwa. Kibi nnyo mwafiiriza bannayuganda. Newe kibanga yafudde natural death, it's also Mukama twongera omugamba nti musajja oyo tutumbaddeeko na buzibu bw'abanga afudde natural death. But katukome wano Mukama abankumire. Florence is coming up next. She'll be giving you all the updates. And I sign out for now. Kambalekere biri ekavule.